mujje Martha Mukisa naye aleme kuswala nze nkaaba mangu so mujje saagala kukaaba so mweba mbalamusizaako bassebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba mwebale kuwulira mulanga gwaffe kukoola kwaffe ne mujja mu bungi nze bino sibirabangako saako bannamawulire bangi we bati so neesiimye nnyo okulaba nti nammwe muntegeera ate kyenkola mukyagala so mwebale nnyo buli omu afunye obudde najja mwebale tusabira olunaku mulindwa lutuuse era lugenda kubeerayo Friday eno tuzze tugyetegekera mpola mpola mu ngeri yaffe ntonotono naye nga ate ekisinga okutiisa nti abamu mubadde mubira nti binene so tukoze rehearsals zaffe we are very ready tugenda kuba tukolagana ne Solid Band mwebale nnyo Solid Band you've been doing a very good job so we are very ready era nsubira nammwe mugenda kunyumirwa kwolwo so mbakunga mwenna bannayuganda mujje tunyumirwe mujje muwagire Martha Mukisa mujje Martha Mukisa naye aleme kuswala nnyo njagala okusooka okwebaza mukyala Mavis nga naye wagambye nti we bampita ntuukira mu budde ne mukyala Mavis Mama Cola Tunes wakabi era mwena abavubuka Mama Cola Tunes ye mama waffe wekituuka ku Cola Tunes so yes MTN era nyongera okubajjukiza nti kodi yange eri *170*49# yes so ogikozeseyo kodi yange n'owuliriza music wange mpozi birabo kyebirala ebiryoko oba okozesa gwoteekamu kodi ya Martha Mukisa ebirabo mwebiri ngo ofuna ekirabo kyo so mwebale nnyo thank you to MTN mwebale nnyo kubanga omuwala omuto nga nze okubeera nga nnina na brand ennene abantu abamu mbawulira bagamba Martha Mukisa tasobola what naye let me tell you what it's not easy for a big brand to see something in you so waba kirabye nti waliwo ekintu kyosobola kitegeeza nsobola so naawe osobola gwali eyo so teweetiirira just keep on working neyongera ate okwebaza Haji Keti events njebaza nnyo yebale nayo okukkiririza mu Martha Mukisa ate nenyongera n'okusaasira Haji tulabe ekinaabirawo tuyinza okuhavinga Haji on that day oba tuyinza obutamufuna naye nga nyongera okumusaasira ate ne Mukama yongera okumugumya nenyongera okwebaza Black Magic Entertainment banaye Black Magic Entertainment mujiwe ku bugalo nkimanyi muli ku kamera naye yes Black Magic Entertainment ye yansayininga nga 2020 yali atandika oyo COVID najja mbabuulira bane bantu mwenze nali essuubi nga sikyalina naye from that day I've had fathers, brothers, friends that have helped me go through byonna byemulaba byempitamu bambuulirira banfaako nze mu COVID nali sijulwa naye nga sikola I was not a performing artist so thank you so much Black Magic Entertainment to all my managers to all the guys that move with me ngenze kushootinga wano ngenze kugenda wa so thank you so much Black Magic nenebaza Black Magic Films director Elivi Mugisa videos zona zemulaba director yabadde aziteekamu ki amaanyi ago n'olwa Martha Mukisa nga tired waddala neneyongera okwebaza ba producers bange bonna okutandikira ku Brand Beat okudda ku Nesim okudda ku bane ba producer bangi waliwo omulala gwe mujjukirako Shark on the Beat Stain banaye ba producer bangi so thank you so much gwe woba omanyi nti Martha Mukisa wamuteekako wofunye womutereddeko your creativity your art Victor yo webale nnyo Victor yo so
ngenda okwongera okwebaza bazadde bange nali badde siri wano singa bazadde bange tebanteeka ku nsi eno ate abazadde abo be ba modern parents abazadde abo bandeka nkole ki kyenjagala kyempulira ku mutima so mommy and daddy thank you so much ba siblings bange mwebale nnyo kunfaako abantu abo babeera mu groups zange bayita abantu bakunga abantu but they have other stuff to do so thank you so much ndooza ngenda kweyongera okwebaza ba sponsors bange abantaddemu omusimbi eno event bannaye tuli mu buwumbi na buwumbi bwa ssente obadde olowooza kisebo kyetuli kwano tetuli mu kusaaga so ngenda kweyongera okwebaza ba sponsors bange ngenda kutandika ne Jude Color Solutions thank you so much MTN Momo mwebale nnyo Galaxy FM zina mwebale nnyo Kagwirawo Sports Betting mwebale nnyo KBS TV mwebale nnyo Sanyuka TV thank you so much Longwood Spare Parts mwebale nnyo Black Magic Entertainment thank you so much Afro Mobile thank you so much and above all Ketty Events mwebale nnyo DJ Nimrod webale kukkiriza omulimu guno gwe tukuwadde sebo omulimu guno tewayise yadde mukakungunta twalabidde ddala nti omuntu asobola okukola ogwo omuntu agenda kubeera gwe so webale nnyo kukkiriza n'ogamba I'm going to be there for Martha Mukisa and not only that I know people are not seeing it but me every time I see something nga kitambula controversial about DJ Nimrod either I find him or I call him like chiwayogeddeko kituufu I know people are not going to accept it but you're doing the right this is the direction we need to take so thank you so much banaye nina kyendeseeyo munjukizeeko nange ndi muntu nyongera muwana tuyaza kasaizi sebo kasaizi katukolera kakati okubasembyayo bannaye kabadde kakodyo kimanyi nasose ne mbatandisa wali naye era kati mbasembyeyo mu kakodyo mwebale nnyo all media house representatives I posted yesterday mbadde simanyi nti mugenda kujjawo mutima bungi ate n'ekirala mwebale kunjagala nyingidde wano but everyone is showing me like oh Martha we love you like oli chali wange so me I feel tutanya okugamba mbu bannamawulire tetosobola kubeera mukwano na bannamawulire naye nze ekituufu kambabuulire mikwano gyange mu industry abayongedde okumpushinga babadde mmwe it's you people me when I find you people I'm very free with you and you tell me Martha we would want to talk about this and netukayana oluusi netutuuka ku nzikiriziganya ate kyembeera nkoze